Oligino ojimanyi kyekiraga nti byange bisambi ngampawo nkola video ebifaananyi ebyo biriko ekkundi. First of all video yo yiyo ekundi yo. Then first of all what was the screenshotting amogera ku simu n'omusajja right? Siyenze ebya Asha kama byali biraga omutwe bagutaddeko kuba nange ekyo nkikola ku laptop naye Sarah just just tubera watuti kakatola video oli mugezigezi ka video tewasaako mu Miki ntimanyi nti tetukolagana kale ntikiriza tetukolagana Sarah screen ako anti ndi wawe ndi nzikiza sikolagana nawe video weba yange netufana nyinga kyange ngamba nti kino nze Sarah ndina mabara ku mibiri nina ebbala ku mukono empengalo zoyo bala kisambi sina bala ku kisambi na olina bode nnungi ezabana nedda kanzideko mu nyumba njogere na wota ddayo Sarah nedda kati kambalaga ebisambi byange mbulire olina ebbina emmere bulijjo olya bulungi olina ebbeere eddungi wansi walungi jasirwa kuba tosala busazi naye nga buli kimu kyekyo ate weesiimye gwomanyi abaana abatalina chance buli kimu kyekyo just abamu twasiimye alikiriya buli wamu eryebbeere ly'ensumbi olimanyi nga liweta muliti ebbeere liringa mutima gwa nsolo gambe natunuulidde video Bolola. Nesala kyewankoze nekubyaka sabbu Nikisala agenze mu nnyumba ayagala tulaga kisambi akakumukakasi Sala yeye omuntu ekisambi akireke ate kali naye baabo oli muko olaba wannaye wemba kuno ninako ex wange totange ebyaswaka mulwaki oyagala ekisambi akireke niti no Sala katulabeko kuba mwana no waliwo banaye edit screenshot ng'oyogera n'omuntu ku simu Sala ndala akagayi kali wano waggulu bw'oli eno okalagambo osobola okunaaba wansi ne waggulu okisegeera bwoti naye ku kisambi wano olinawo ebbala Sala ebbala eryo weriba nga teririiko mpemiwa obulamu bwa muwala wange taba kisubuwo bwoba tolina bbala kandaba ennundi zino kuba buli dakiika obudda nzirabako nenziraba nenzijjako esimu nendabako nenzijjako esimu nakalaba vidiyo emirundi nga 10 ngayo dakiika 2 esimu yange eddeko eno omuliro nzije iPhone yejjako mpaye dakiika 2 komanyoko zigenze pansa njagala naawe otulage ku kitone nalabya amabeere bakati engeri gwe gyokiyuulamu ebbina ng'omumonde mu kikato ogwasizza ate kati ekikyo kijja kuba kika kati ngenda kukyuka nzire mu video olwedde mwendi omwana wa bosi wange kamala ofuluma wali mufumbiro wali gundi light ennungi Miki njagala ondaga ebbala lyenina ku mubiri gwange kasoke nange netegereza vidiyo eno nkomewo bannaye wendi njagala laba bbeere lyasuusuutirizo wabona nange kanzireyo ku vidiyo Allahu Akbar Sala wangi madde nsaba onzikirize enzireyo ku kintu kiri netegereze ngawe waliwo we watuuse n'oyanjuluza enfuli bwoti dayo masha Allah katagala nzireyo wali dayo nekebejja bulungi dayo naye nerindako obudda ndabya bukyamufu kibulamu omutwe guno gulinga omusseeko nedda tugende empola yes Sala ndaga ekisambi oyinako empiso eno gye baagema abantu beddako eno
Fa batoto batugemanga wano empiso y'okukisambi. Wano wandi mufumbire waliwo omwana wa bosi wange omuwalabu. Tobola banga mbadde mulinza afulume naye esimu yagenda kugwa. Miko oyogera ki? Togamba oyagala kubizza wa? Oyagala kubizza wa? Niki ofaati n'ensi. Ondabye bulungi. Mboyo panta. Niki ofaati n'ensi. Engalo zange oziraba taata tunula olabe. Malaika, thank Nine you. Nkovu. Sikwata nkombi zigo ndi mukyala wa black. Nnyo. Kati ebyempiso bijjiddewa amaski. Anti omuwala alina empiso kugulu. Sirina mpiso kugulu. Naye black nze kyolwana sikimanyi kubanga nze golo yo ndala ku TikTok ne yange ndala. Kabata. Kali Miki okiriza bebakulaze. Kivuddemu kanonyono mukyala wa bbere lya nsuusuutirizo gwetagala. Mubeere bulungi. Kankubire ku madubala. Kabata katunoonya bunoonya muwala giri nnyo naye tuswadde. Si ono. Mubeere bulungi. Oli gino ogimanyi kyekiraga nti byange bisambi ngambaawo nkola vidiyo nkulaga. Ebifaananyi ebyo biriko ekkundi. First of all vidiyo yo yiyo. Ekkundi lyo. Then first of all waliwo zi screenshot nga mwogera ku simu n'omusajja. Right? Siyenze. Ebya Asha kama byali biraga omutwe bagutaddeko kuba nange ekyo nkikola ku laptop. Naye Sarah just tuliwa tuti tubeere bwe tuti katula kwaka video oli mugezigezi ka video tewasaako mu Miki nkimanyi nti tetukolagana kale nkikkiriza nti tetukolagana. Sarah screen ako anti ndi wabwe nzikiriza sikolagana naawe video bweba yange n'ekifaananyi nga kyange ngamba nti kino nze Sarah nina emabala ku mibiri nina ebbala ku mukono engalo zoyo kisambi. Sina bbala ku kisambi. Olina bode nnungi ezafaanana. Nedda kanzireko mu nnyumba njogere. Nawe otaddayo Sarah. Nedda ntiyenze kati kambalaga ebisambi byange mbulire olina ebbina emmere bulijjo olya bulungi olina ebbeere eddungi wansi walungi jasirwa kuba tosala busazi naye nga buli kimu kyekyo ate weesiimye gwomanyi abaana abatalina chance. Buli kimu kyekyo just abamu twasiimye. Alikiriya buli wamu. Eryebbeere ly'ensumbi olimanyi nga liweta muliti. Ebbeere liringa mutima gwa nsolo. Gambe natunuulidde vidiyo. Linakomolola. Ne Sarah kyewankoze nekubya akasabbu. Miki Sarah agenze mu nnyumba ayagala tulaga kisambi mukakasi. Sarah yeye omuntu ekisambi akireke ate kati naye baaba oli muka olaba wannaye wemba kuno ninako ex wange totanga ebyaswakaba mulwaki oyagala ekisambi akireke Miki? No Sarah katulabeko kuba mwana no waliwo bannaye edit screenshot ng'oyogera n'omuntu ku simu Sarah ndala akagayi kali wano waggulu bw'oli eno okalaga mbu osobola okunaaba wansi ne waggulu okitegeera bwoti naye ku kisambi wano oyinawo ebbala Sarah ebbala eryo weriba nga teririiko mpemiwa obulamu bwa muwala wange taba kisubuwo bwoba tolina bbala kandabe ennudizi zino kuba buli dakiika obudda nzirabako nenziraba nenzijjako esimu nendabako nenzijjako esimu nakalaba vidiyo emirundi nga 10.
Mbaya dakika 2 simu yange deko eno omuliro nzige. iPhone yejjako mpaye dakika 2. Komanyoko zigenze. Pansa njagala naawe otulage ku kitone. Nala bya mabere. Baka tengeri gwe gyotiyula mu ebbina ng'omumonde mu kikato gwasizza ate kati ekito kijja kuba kika. Kati ngenda kukyuka nzire mu video. Olede mwendi omwana wa boss wange kamalo ofuluma ali mufumbiro wali gundi light ennungi miki njagala ondage balade nina ku mubiri gwange. Kasoke nange nategereza video eno nkomewo bannaye wendi. Jagala babere lya susutirizo. Jagala wabona nange kanzireyo ku video. Allahu akbar. Sala wanji badde nsaba onzikirize nzireyo ku kintu kiri netegeze ngawe waliwo watuse noyanjuluza enfuli bwoti. Dayo. Oh, masha Allah. Dayo nzireyo wali. Dayo. Nekebejja bulungi. Dayo. Naye. Nerindako. Obodda ndabya bukyamufu. Kibulamu. Omutwe guno gulinga omuseeko. Nedda tugende mpola yes. Sala ndage Ekisaambi oyinako empiso eno gye baagema abantu beddako eno. Fe abatototo batugemanga wano empiso y'oku Kisaambi. Wano wandi mufumbire waliwo omwana wa bosi wange omuwalabu. Kyobola abanga mbadde mulinzi afulume naye esimu yange egenda kugwa. Miko oyogera ki? Togamba oyagala kubizza wa? Oyagala kubizza wa? Miki ofaati n'ensi. Ondabye bulungi. Mboyo panta. Miki ofaati n'ensi. Engalo zange oziraba taata tunula olabe. Malaika, thank you. Nine Nkovu. Sikwata nkombi zigo ndi mukyala wa black. Nnyo. Kati ebyempiso bijjiddewa amaski. Anti omuwala alina empiso kugulu. Sirina empiso kugulu. Naye black nze kyolwana sikimanyi kubanga nze golo yo ndala ku TikTok ne yange endala. Kabata. Kali Miki okiriza ebakulaze. Kivuddemu kanonyono mukyala wa bbere lya nsusutirizo gwetagala. Mubere bulungi. Kankubire ku madubala. Kabata katunoonya muwala nyini nnyo naye tuswadde. Si ono. Mubere bulungi. Mwerabu. Nange ngenze waaba.